Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Omulabi waffe omulundi wa MRU TV nkwaniriza olunaku olwayo mu programu yaffe Tambula n'okumanya wano ku MRU TV ko ne Royal FM. Olunaku olwaleero nkuleetedde ekipya mu bipya. Tugenda kutunula ku Luzzi olumanyikiddwa nga olwa Nababirye olusangibwa mu kukyalo kito mu muluka gw'Ekirinnya eggombolola y'Obweyogerere munisipali y'Ekira sako ne disitulikiti y'ewa kino abatagadde kulabikira ku kamera zaffe eza MRU TV era baliko bye batutegeezezza ku byafaayo by'oluzzi luno. Tutegeezeddwa nti erinnya Nababirye lyava ku misota ebiri egyabeeranga ku luzzi luno egy'enjawulo era jakkanga mu luzzi muno nga oli oluzzi luno terwagendewangako mu ttuntu saako n'ekiro olw'ensonga nti emisota gino gyabeeranga mu mazzi. Oluzzi luno lwatandika ng'ensulo eyali wansi w'omuti n'oluvannyuma abatuuze ne bateekako enkoma bale basobola okusenerako amazzi gaabwe. Mu mwaka gwa 2000 waliwo kansala eyali akiikirira omuluka gw'Ekirinnya ku divisioni yatuukako ku luzzi luno era yanyolwa nnyo olw'engeri abantu gye baali basenamu amazzi gano nti gaali macaafu nga gayinza n'okubaviirako okufiirwa obulamu bwabwe ssaako n'okulwala endwadde ez'enjawulo. Mu 2009 oluzzi luno lwaddamu ne lubomoka. Abantu era baalaajanira nnyo kansala ono okujja okubayamba bazimbire oluzzi olulala olw'ensonga nti ng'emazzi gokka ge baali balinawo nga tebalina mazzi malala ge bayinza kukozesa. Ekyali kiyinza okubaviiramu okulwala endwadde ez'enjawulo oluvannyuma lw'okukozesa amazzi amakyafu. Okutuusa olunaku olwaleero oluzzi Nababirye luwa abatuuze b'omu kito amazzi amayonjo ate nga terukalira. Ku MRU TV nze Naluwu Patricia.